omuntu tattika omuntu tattika igwe mutengo okimanyi ebijja biyinza obutaba bulungi radio aganye okuwummula asaba kumuziikula era ng'ono asiiba akaabira mu lujjalwe okuva olunaku lwe yafa bino nno ab'amayanja babadde babitukwese ebbanga ddene wabula tubitegedde tutya omu kwakolera ku famire y'amayanja era nga yaliko mukwano gwa radio teekako ne wizo avuddeyo n'ayogera n'aleeta n'obujulizi lulinna baterayo akatambi ku ngeri gye battamu radio entuufu ng'ovuddeko bino bye bagamba nti yagwa ekigwo mu bbaala nti baamukubira mu bbaala munnanga obadde okimanyi nti radio baasooka kumutta ne balyoka bamutwala awo we bagamba we baamuttira bingi nnyo ebitandise okubuukabuuka mu musango gwa radio we tuteegendereza omusango guno eno gwandiddamu ne guwulibwa olw'ensonga guzzeemu ne gukola ensasagge buto omu ku bajulizi yeekyanze ssente ze baamusuubiza okusirika munnange tezaamuweebwa baamugamba ne bamusuubiza okumulabirira ne bamusuubiza okumuwa buli kimu ky'ayagala kwe kuli omusasulira wasula kwe kuli okumuliisa okumwambaza n'ebintuntu ebirala wabula azze ebbanga ng'abanja bamayanja ssente ezo bamayanja ne bagaana okumusasula era amalidde eddala ebbanga ng'ababanja okumuwa ssente ezo ne bigaana ne bamulumba ne bamukuba mu kumukuba kuno omwana oyo agamba baamwasa ensigo mu ekyo tasobola kuzaala yadde okukola ebintu eby'abantu abakulu ndowooza muba mutegedde nti obwami bwe n'okuyimuka tebukyayimuka eyo yonna yonna nsonga era n'agamba mu ebyo byonna nafiirwa n'ennyange era nga mmwe mwamutta oluvannyuma lw'okunkolako obulumbaganyi omulenzi ono avuddeyo ne yeekubira omulanga era nga yaliko ku mitimbagano gyonna kati nno bannamawulire bamuyise batandise okumuggyako amawulire ag'enjawulo gwolowooza bino binaggwa bulungi katusooke tuddeyokko mu butambi tubuwulirize ate era tukomewo balogo kuba bakolanga zisaddaaka nga nziraba ne musiiringi ne kakati waliyo ebiriyo byemmanyi musiiringi y'ennyumba ya radio and wizo era ne kakati azimu zibeera zitambula gye ziri byenjogera sirimba sabalagaako ekkooti obeera weebasa ekiro enzigi zibeera zeggala nga bwe zeggula n'olya nga abantu batambula mu nyumba naye nga tobala abaana ne batandika okukaaba nga bakaabira musiiringi naye nga musiiringi nga teri mwana nze ekiro nazukkanga ne nkwata toki nga nimukulu ebintu bwe nagenda okubuza ne bangamba toki toddangamu kukikola toddangamu kuzuukuka mba ogenda kunoonya abakaaba bajja kukutwala era kati bibadde bijja nga bikaaba n'obiwulira ne bikuyitako n'owulira nga abantu omuntu atambula kuli kumpi ne bwanga weebase n'owulira nga omuntu akuyimiriddewo omanyi osooka okuba nga weebase emibiri gyaffe gino gisensinga nga ne bwoba weebase Katani yagamba nti ye wizo ye ennyumba ye agyebakamu wizo ennyumba ye tagyebakamu wizo ajja kumakya buli lunaku yeebaka misana ate nakugamba nti emisana yeebaka mu ddiiro so musibirako ssente nti genda weebake mu kisenge tasobola bagende mu kisenge yeebake asuleyo azinira mu ntebe bezinira mu ntebe era entebe ziba ziwunyanga wanga ki ababeerayo mu kimanyize si waayirize era bezinira mu ntebe naye nga musajja wattu abeera complaininga buli dakika mukazi we tamuwaako nze mbeera omanyi lwaki njogera ebyo mbeera njagala bajje bampite gwe wabitegeera otya nsooke mpita abazimba awo emmanju wa good life awo n'abali wali opposite nti mwe wiza atera kwogera ki wano Charange tompaako ani gwowaako ekisajja ekyo kimanyiira aliwo ku lwa kamiliyoni yabawayo ekyokulya kamiliyoni yabawaayo ne school fees n'ebiki era aliwo ku lwa kamiliyoni era kamiliyoni ageza n'avaawo naye kaba kaweddemu
ne YouTube ate YouTube ezo sente sigamba tazifuna buli mwezi olusi mukazi wazimubbako mukazi wamanyi okwechanga n'azibba. Yeeyo nno vidiyo y'omwana mulenzi oyo nno gwe bali obubi essaawa zino. Ab'amayanja babuuza omwana ono kikyoyagala kikolebwe, era omwana ono ayogedde nti ayogeddeko ne omuyimbi Paraso n'amubuuza amazima oyagala ki. Ndowooza byonna byonna mu byebiwuliridde bulungi. Nze nabagamba mu nsi muno ekintu ekitali kyangu kumalawo kutta ye muntu. Osobola okumutta akaseera ako n'olowooza nti byonna biwedde, naye gye bujjeeyo mu maaso omuntu oyo w'oba teweekozeeko, bw'oba teweesalidde magezi, omuntu gwosse n'omuttira ddala n'omuzimu gwe, manya bitera okubeera obubi gye bujja mu maaso. Nti bano bakeera ku makya ne batta munnaabwe ne balowooza nti nno bikomyawo, naye essaawa zino eno bali maziga. Gw'obadde teweebuuza lwaki bukyanga radio afa, Wizo yagaana okuddamu okutereera. Omwo nga kwe kulekerawo n'okuyimba, kwe kubulwako abantu abamwagala, teekako ne femu gye yali afunye neggwawo. Wizo ye mwavu, Wizo ye munyu w'omwenge, Wizo yafuuka ekintu ekitagasa. Nti omusanga mu kkubo nga n'okwefukira yenna yeefukidde, obutambi bwe musiiba mu bulaba. Wizo embeera yamutabukako. Gwandiba nti omuzimu gwa radio gwamutabula omutwe, kyandibanga omwana ono kyayogera kituufu, gw'olowooza ki? Kubanga omwana yatugambye nti nno omuzimu gwa radio gusiiba wakati mu compound. N'agamba we kiba kisoboka nga mulowooza alimba baddemu banoonyereze, ye ali ready okoperatinga ne bannamateeka okubagamba buli kimu, teekako n'okugjayo disiki eyo bulijjo ebadde enoonyezebwa. Omwana oyo tujjukire nti baabuuzaako ku disiki radio gye yalinga akola oba gye yali akoze. Omwana oyo ne yeegaana nga bw'atagirabangako, yakavaayo n'ayogera mbu ye disiki yagiina. Ekyo nno kyandimuviiramu obuzibu, era nga ye agambye nkimanyi essaawa yonna nnyinza okuttibwa, bano bayinza okujja ne bankolako obulabe olw'ebintu bye ndi mu kwogera, olw'obujulizi bwe ntandise okuleeta. Wabula ekintuukako kyonna mumanye nti nno bano ab'amayanja be bali mu kunkolako obukyamu. Bannange bwe kiba ekintu kino kyakolebwa, bannange emikwano mizibu, tusiba tubagamba nti abantu mubeewe, temubeewa nnyo, temukola nnyo mikwano kutuuka na gifuula baŋŋanda zammwe. Mazima ddala kiri nti talifuuka wa luganda lwo, talifuuka wa luganda lwo. Waba asazeewo okukola ekintu agenda kikola nga tamaze kulowooza, olw'ensonga talina bwakuyita. Ekintu ky'aba akukoze tasobola kikola wa luganda, yaddenga ebiseera ebisinga n'ab'eŋŋanda balina bye batukola, naye ate bo bajjamukko okuswala olw'ensonga muba muva mu famire yemu, muba mugatta omusaayi gwe gumu. Bw'abanga alina ekintu ky'asobola okukola akikola mu nzikiza, naye bano bakikola mu lujjudde. Lwaki? Nti olunaku lwe balangirira nti radio afudde, bingi ebyajjanga bivaayo, mwe muli okuyombayomba, famire okwesikaŋŋana omuguwa, ebigambo ebitatereera, okwerangira, teekako famire ya radio, okwesatulula ku famire y'abamayanja. Kyandiba nti maama wa radio ono yamanya amazima nti abamayanja bandibanga be batta mutabani we olw'enswalwa oba ebyobugagga radio bye yali atandise okufuna mu nkukutu nga Wizo tabimanyi bye byamuviirako okubanga attibwa. Tugambe nti nno Wizo ayinza okuba kino nga teyakiriimu, naye nga mulimu omuntu omulamu mu famire y'amayanja eyakera ku makya n'ajjawo radio, byonna Katonda yamanyi. Nze nno bino si bigambo byange, mbawa buwi biki ebigenda mu maaso na kiki endowooza ku ebyo ebitambula mu maaso ebigenda bisaasaana. Tusiba tubagamba nti nno ewali omukka tewabula muliro. Wandibanga bino ebintu bye tulaba, guno omukka gwe tulaba gunyooka, waliwo omuliro ogwaka, ffe gwe tutayagala kuwa matu, ebintu bye tutayagala kuteeka mu lujjudde, bye tutayagala kulowoozaako, bye tutayagala fumintirizaako ng'ate gye ebiri. Katusabe nti nno bino ebintu si bituufu. Yenze Sheila Adita, kammanye endowooza yo ku katambinga kano gw'olowooza ki? Twesange mu comment section.